Ndana mugumu wansi w'obukulembeze bwa George Sitana nga yali akulira Makerere ng'ebiseera ebyo yali ayitibwa Makerere College wakati w'omwaka gwa 1939 okutuuka mu mwaka gwa 1946. Kyatandika okuzimbibwa ku mulembe gwa King George ow'omukaaga nga baatema evvuunike ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba. Ekizimbe kino kya njawulo nga kyazimbibwa gavumenti ya Bungereza nga ke kabadde akabonero oba ekifaananyi kya yunivasite eno ng'ensimbi ezakizimba zava mu gavumenti ey'abafuzi b'amatwale. Ekizimbe kyalwawo okumalirizibwa olw'ebbula ly'ensimbi n'ebikozesebwa kubanga ebiseera ebyo Bungereza yali mu ssematalo ow'okubiri. Mu ekyo emirimu egisinga balina okugikolera omwali obubazi ssaako n'ebirala. Mu biseera ebyo Tana yalowooza ku ky'okukyusa engeri Makerere gye yali ekolamu emirimu okuva ku college edde ku University College. Mu mbeera y'emu n'amasinzi abiri okulira St. Francis ne St. Augustine Chapels gaamalirizibwa mu mwaka gwa 1941 era mu mwaka gwa 1949 batandika okuzimba ettendekero lya civil engineering bwe bityo ne bikubaganyizibwako ebirowoozo mu Paalamenti ya Bungereza eya House of Commons. Simon Sagala Mulindo yasomera Makerere era n'akolerayo atubuulidde gye nvuddeyo ekizimbe ekikutte omuliro. Ekizimbe kino ekiyidde kyatandika okuzimbibwa mu 1939 okusinziira ku Profesa Macpherson gwange nnyo era wetubadde tugezaako kuwandiika n'okuŋŋaanya ebyafaayo bya Makerere. Sagala agamba nti ekizimbe kino akasolya kabatawanya nnyo kubanga ebikozesebwa mu kuzimba byavanga bweru kyokka nga mu biseera ebyo waliwo ssematalo ow'okubiri. Kubanga akasolya kalina ebyuma ebyali biva e Bungereza nga bijjira ku mmeeri naye olutalo ssematalo ow'okubiri tataganya enteekateeka eyo kuba emmeeri zaali tezikyajja mu Mombasa kuleeta kasolya naye oluvannyuma katuuka ekizimbe ne kimalirizibwa. Ayogedde ku bakulembeze ab'enjawulo abazze basomera mu yunivasite y'e Makerere. Mwai Kibaki, Nyerere, Ouko n'abalala Kamuzu Banda naye yaliko wano Kawunda basomera wano. Milton Obote yayingirawo naye teyamalako ne President Museveni naye teyamalirako wano. Ategeeza nti okujja kw'ekizimbe kino kifaananyi kibi nnyo eri ensi yonna. Nnumwa nnyo era nnumiddwa nnyo bwe ndabye ekigudde ku kizimbe kino kubanga ensi yonna gy'eva n'egyekoma olaba ekizimbe kino linnya limu lyokka erijja mutwe Makerere University mu Uganda. Wekijiiridde nga kimaze emyaka 79 nga kyenkana buli amaliriza okutikkirwa e Makerere abadde alina okwekubisizaako ebifaananyi okulaga nti yasomerayo.